Gano mawulire malungi nnyo eri bannayuganda n'abo bonna abettanira entambula y'ennyonyi mu ggwanga, kubanga Dubai y'emu ku bibuga abantu abava e Uganda bye basinga okwettanira. Bw'otunuulira statistics ez'omwaka 2020 olaba nti abasaabaze 21 ku 100 abava e Uganda bagenda mu Middle East, nga eno mwe muli Dubai ne Doha. So omuwendo ogusinga ogw'abasaabaze abava e Uganda bettanira nnyo Dubai. So gano mawulire malungi eri eggwanga, eri abasuubuzi, eri abalambuzi wamu n'abo abagenda okukola emirimu egy'enjawulo mu Middle East. Tutandika enkya ne flight yaffe esooka kasookedde batuggala. Tusuubira nti abasaabaze baffe bajja kuddamu bajje batambule naffe nga bwe batwesize ebiseera byonna. Tubakubiriza nti okuggulawo kuno kwesigamye kwegamba engeri gye baneeyisa balina okwekebeza akalwadde kano aka COVID-19 akuba kakafuba mu ssaawa 48. Then baddemu beekebeze nga bagenda kutambula olunaku olwo mu ssaawa nga 6 nga bali kumpi kulinnya ennyonyi. Ate bwe banatuuka e Dubai bagenda bakebera naye bagamba nti bamala okukebera bw'ona agenda mu hoteeri oba gy'ogenda okubeera, bagambye osooke obeere nga we isolatinze paka wona receiving results zo eziraga nti oli negative or positive. So zezo conditions zibasabye.